baganda baffe abali ku bwino n'olwaleero tusanyuse nnyo okuba nga tubeegasseko omulundi omu gw'okulala. Ebiseera ebisinga tukusaba okusubscribinge, okomentinge era osharinge ate otwongera amanya gegenda maaso. N'omulundi guno era ndeese Pastor Michael era nga muganda wange ate mukwano gwange. Tugenda kusosowaza ensonga ezitali kusosowaza, beerako tugende mu maaso. Pastor Michael, nsanyusa okukulaba. Kale sebo nange nsanyusa okubeera buuza ku batuwuliriza, abatuwuliriza, abatulaba, tusanyusa okubeerako nammwe tubasanyukidde okubanga kwemuli. Twebaza Katonda nti natatuwadde omukisa okubanga tuli wano. Ebiseera ebisinga ennaku zino obulamu kisinga okubeera ekyebbeeyi, oggyeko obulamu n'obusobozi obusobola okubeera wooteekwa okubeera. So tuvuunama wansi w'ekisa kya Katonda ekituyambye era ekitusobozesezza okubanga tusobola okukola byeteekwa okukola. So tubaaniriza era tukkiriza Katonda nti alina byagenda okukola era alina byagenda okututegeeza ebyenjawulo. Amiina. Owai Sebo omwaka omulungi. Sebo nange nkwagaliza omwaka omulungi kubanga ebiseera byonna abalokole omwaka buba guggwako tumanyi kyemutera okukola, mugiyita crossover, overnight, ebintu bingi, amanya mangi nnyo. Naye emabegako awo amawulire obadde ogalaba, bapasita bangi nnyo kwolwo olunaku. Ffe abali eno tulowooza kwolwo muyoola kubanga kati mwava mu kyaki zammwe mugenda mu bisaawe, mugenda mujje bangi mugaba ebbaasa overnight abantu bateekemu akasente. Naye ekyankutteko ebiseera ebyo omuntu abazze okumusabira ennaku zino n'okusaba bakusolooza muteekawo ebigambo special touch, special service, special naye ne musaba sente zisebo nga sente zisinga n'ekyensivulu buli omu ajja n'emitwalo aga. Kyokka ekinsesa bapasita bannammwe abamu bakyogeddeko nga bakiwagira nti abo abagenda kukola kino abasolooze kuba be balina olabirira pasita. Ekintu ekyo tuna tekinyumye, gwe mukiraba mutya? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Amiina nno. Ekirungi nti ekola wonna. Kituufu. N'abasiraamu amaliriza okugira lwagira amiina. Omukatoliki agamba amiina. Obwana omusamize kubanga sisamiranga. Simanyi. Kakati ebintu bingi ebigenda mu maaso mu kiseera bwe kiti. Naye ngenda kusaba ontwala empola. Ombuuziza ekibuuzo gw'okiraba ng'ekimu naye kigazi. Era njagala okitunyonyole mu butuufu. Kakati engeri gye tuli ku bwino okitegedde, njagala tubeeko ekintu kye tutegeera. Kitya? Ekibuuzibwa Manya olina ku Bayibuli, kalirizo bw'olina omanyi okugisoma? Simanyi gisoma. Sigisomanga. Ogisomanga nako? Yakuswaza mu ngambi bikula olunyiriri oluli mu Matayo, bikule John. Ne Bayibuli zibeerako ku internet. Alhamdulillah. Insha Allah katukusabire ojja kuyibuka ogisoma. Okay, kakati kanyanguye kangezeeko ombuuziza ekibuuzo nti lwaki crossover abantu bakuŋŋaana bangi mu bisaawe ne bagaba ebbaasa? Tulaba ng'abali obuuziza ebibuuzo biringa ebisatu mu kimu. Mbadde nsaba tuddemu tumenye mpolampola ngende kimu ku kimu. Sookera ku ekyo generally ffe tulaba ngamu abakozi ba ssente. Crossover whatever concept ya ssente era ebeerayo. Kakati abapasita babatandisa okuteekawo bu service, bu treatment obuli special kwabo abali mu ssente. Kakati ebyo ebibuuzo biri bibiri. Ogasse crossover n'ogatta ne bu service obuli no minus crossover. Crossover kirala tusala tuva mu mwaka omulala tuyingira mu mwaka omupya. Si balokole bokkano, n'abasiraamu nabo batandisa nalabye ab'Emmengo Lubaga nabo bafuluma church this time for the first time. Ne bakola crossover sort of it. Kati nno kankuyambe
okimanyi nti amasabo gajjuza ku 31st towards crossing over, bagenda okweyambulula, bagenda okufuna emikisa, bategeka ebijjulo, abamu babayita kudda waka mu kyalo. I think ebeera get together. That is a crossover. Gwe bakugamba get together. Naye abakulu abategeera bo bamanyi kye bakola. Okay. Tudeeka. Naye abo tebasaba ssente. Nzija. Bw'oba oli kukya ssente. Awo Wakulu naye waliwo wekiva. Kitya. Nzija tuli kuki? Ku bwiino. Okitegedde. Si bwe kiri? Now, okikutte okyambazza abalokole. Naye njagala kulaga gye kiva. Oba njagala kulaga obugazi bwakyo. Okay. Focus ogitadde ku balokole. Yes. Abasamize bakikola. Mbadde sikimanyi. Bw'obadde tokimanyi weebuuze nnyo lwaki abantu badda mu byalo mu mwaka gukola. Bwe bw'olowooza bw'agendayo mwezi ogwokusatu. Bwe bakugamba naye gwe kyogamba bw'oddayo mwezi ogw'ekkumi oba tolabye ku bantu bo. Naw mukizuwa eki oddayo kubanga sekukulu enyumirayo nnyo oba oddayo kubanga ogenze kulaba ku bantu oba oddayo ku bujjajja. Bwe tunaabuuka amazima ne tudduka bira mu bbangu tujja kufuna kituufu. Abasinga era bajjajja bye baba gye bali bategeka ne bafunayo olunaku ng'abazzukulu bonna bazze, abamu bagifuula na nnono ne bakola okusamira emikolo. Bayinza obutasamira kubanga kati ensamira y'essubi yavaawo. Kati batuula nga bwe tutuula muyinza okutuula bwe muti mu ddiiro ne jjajja n'atandika okwogera, taata n'atandika okwogera n'ayogera omukisa. You understand? Omukisa si kibi, but omukisa gwo pronouncing ogujja side ki? Taata. Jjajja, taata oba abantu abakulu betuyita abakulu abakadde abamu family batuula omwaka nga guggwako. Abamu nnono. It is a must every year. Ongamba kiri mu buwangwa, kiri mu love eri mu family, kiri mu kuddayo okulaba bali mu kyalo gw'okitegeera otya? Kyengezako okunnyonnyola njagala kugaziya bwongo obwo okijje ku balokole omanye nti yenkola oba bwe kityo bwe kiteekwa okuba every year. Kyamagezi nnyo buli muntu adde ku nsulo. Kyamagezi nnyo buli muntu addeyo wasuubira obulamu oba ye wajja omukisa nga guggwako, weebaze guggwako, osabe omukisa nga gutandika. Kyamagezi omwana yenna atasobola kudda waabwe si mu nnaku ezo atasobola kudda waabwe because abasinga balina kalenda. Waliwo omwaka oguggwako mu October nga bo basalawo omwaka October batandika omwaka nga famire ng'omuntu kisinziira. Waliwo birthdays tuzirina, right? No, birthdays tuzirina, right? Yes. Waliwo azaalibwa mu January, waliwo azaalibwa mu March. Olwo mu March yaba atandise omwaka omupya. Abamazeeko omwaka gwe. Exactly. Kati ate aba atandika omupya. Now, lwakuba nti December ali kinyonyole ntya nti agattawo n'omwaka ye general calendar year. Kati mu kyomwoyo kisala wonna because kalenda ebemaze ebeggalibwawo tutandika ate empya. N'ogamba otya? N'ogamba kati twebaza omwaka guli ife abaze ne tusaba n'eggulu okujja. Abasamize sibabeerangamu, simanyi bwe bakikola. Gwangambye abasajja bakola. Naye bamanyi bakikola naye simanyi engeri gye bakikola. Simanyi concept lwaki bakikola bwe batyo. Concept ya mwini ki? Ffe twebaza Katonda. Omwaka guba munene. Abantu bafiira mu mwaka.
abantu bazirika omuntu eyali omugagga gwawo eyali atambuza amagulu abiri asigaza miggo ekituufu byonna otegeera kyengamba ennaku 365 ziba nnyingi obuzibu bwange tebulimu nzija obuzibu bwange buli walala tunoonya wiino bwe njagala kati bwonzirusa sipiidi batufuna wiino mpa bwiino ennaku 365 ziba nnyingi bw'omalako ennaku 365 oyinza okuba wafunamu okutaataaganyizibwa mu mwaka naye okyalira oyina ensonga kati abakola crossovers ne bagenda mu bisaawe ne bayita abantu kitegeeza nti bo okubeerawo kwabwe kuva eri Katonda. Zabbuli 121 eyogera negamba nti naasitulanga amaaso gange eri ensozi kubanga okubeerawo kwange kuvaawa. Bw'agamba ensozi tagamba lusozi lwawala. Buli lw'osulaba oti amaaso ng'otunula olusozi amaaso go gatadde ku ggulu. Otegedde bulungi. Kati eyawandiika Zabbuli agamba nti nze naasitulanga amaaso gange eri ensozi, naasitulanga omutwe gwange waggulu kubanga okubeerawo kwange kuvaawa? Kuva eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ago nno ge maanyi ge bagamba nti abalokole ne bw'obakuba tebasirika. Nzija ompisiza wala naye kulinze tunoonya wiino. Kulinze mukoona wiino taba kungulu. Nkulaba wiino aba akwekeddwamu. Wiino mutuwe. Kati njagala gezaako kusima tuddeyo wansi bwe tunaava wansi eyo nja kuddamu n'ebibuuzo ebirala bingi olulaba nakubimbuuza. Naawe ombuzaabuza kubanga koona ku nsonga yange bw'oba oyagala nkuddemu direct nkisobola naye si kyenjagala wampise ku wiino okyasima wiino nkwata nnyo concept kwata wiino. Mbadde ngamba nti omwaka bwe guba gugwako buli muntu addayo. Kati abo be bayita mu bisaawe be bayita mu makanisa abo be bantu abakkiriza nti nze Katonda yannyambye. So anoonya ekifo wayinza okuŋŋaanira ewali Katonda oyo ye gwakkiriza nti yamuyambi. Ekyo nno olina kyokyobuusiza amaaso naye nze nkyebaliza Katonda bwe libanga eggwanga Uganda yonna ekutte concept bwetyo ng'ebisaawe bijjula babasolooza nzija bwe libanga eggwanga lyonna Uganda babuukinga ebisaawe netukola crossover si kyekikulu yesanyo lyammwe njagala onoonye content eri mu kyo. Content mutegedde omunyonyodde bulungi. Omuntu bw'agamba nti ngenze eri Katonda kitegeeza nti eggwanga lisobola oba ligenda ku kyoko oba lijja ku kyoko oba litandise okulaba amazima. You understand? Abaaliwo emyaka mingi emabega bo baagamba si baliwayo kyanga bipiira abamu baasala fireworks za muyanza mirembe gino oyinza okumuza olina emyaka emeka fireworks abantu bayokyanga eri twakwatanga bukomera agakomera ketwakoze Christmas tree endulu nevu n'olyoka odduka ebyalo ebi obimanyi olwo guweddeko netudduka mukuliko omwaka nze nabeeranga sekukwawo olubowa naye nga ne bamuzeyi nti babeera waka kwolwo naye nga baleka etteeka ekkanisa zaite zitaba kutandika olwo bagenze gumalirako buwa abo saamanya kubanga sababuzanga ndaliga muto kubanga ono wiino bajja kubiramu mwana akoze atyo ffe twali bato bebamanyi tebamaliranga naye kimanya abasinga tebabeerangawo naye nga yali enkola. There is a transformation now. There is a tremendous change now in this country. Exactly. Now, Bayibuli gye nsoma nze eyogera mu Yobu essula emu nti
abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bagenda okuba kukiika naye bagamba nti okugenda maaso ga Katonda waabwe okuŋŋaana. Exactly. Abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana ne Sitaani yajjiramu. Si mwana wa Katonda nzija kimujjako okubeera Sitaani. Ati abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana ne Sitaani ate nga mwana we kitegeeza yalina okujja genda mu maaso. Sitaani si mwana wa Katonda. Sitaani yali mukozi, yali malayika. Si mwana wa Katonda. Sitaani yali malayika. Ffe baana ba Katonda. Abaana era ekimu ku byanyiza Sitaani kukwata kubumba muntu n'amwagala nnyo. Katonda n'ayagala nnyo omuntu n'amusukkulumya bo bamalayika. Oyagala kuŋŋamba Mukama Katonda atwagala nnyo okusinga bamalayika. Okitegedde bulungi nnyo. Bw'oba oyagala nkikuddiremu kagambe. Mubijjawa. Katonda. Mubijjawa nzija. Katonda ayagala nnyo omuntu okusinga malayika we. Kyeyava agamba nti kankole omuntu mu kifaananyi kyange. Ako katuufu. Katuufu ako? Nakawulira. Kati bw'aba yakola omuntu mu kifaananyi kye ekitegeeza nti Haaji wa kutunuulira alaba omwana ali mu kifaananyi kye ate nogwe ne wamufaanana. Nawe bw'otyo. Nzija. Byanjogera bitegereke. Kati alina abakozi. You understand? I do. But tosobola kuŋŋamba nti Haaji ayagala abakozi be okusinga omwana gw'alina mu kifaananyi kye. Ako kakubye n'okasensebula. Nkutegedde bulungi. Kakati wali tudde wali. Nzija. Kakati Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bajja ne Sitaani naye najjiramu. Bayibuli eyo eyina omuntu bw'otasobola kugamba olina kubanga oli very keen. Bayibuli yandibadde egamba nti abaana ba Katonda bonna bwe bajja ne Sitaani naye bw'aba mwana bamutwaliramu kubanga naye aba mwana. Naye Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bajja ne Sitaani. Ye Sitaani. Sitaani bamuyita Lusifa ly'erinnya lye. Ye yali akulira abasinza bamalayika abasinza. Naye yajja. Kyeva Bayibuli emwawula. Nga ze kola ki? Nzija. Ekyamuleeta kubanga akyalina access mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna. Because Katonda waffe wa kisa. Akwatibwa ekisa. Gwe woonyiigira ye alwawo okunyiiga. Kati Lusifa ono wadde yakola bye yakola byonna akyalina ekisa. Ekisa yeye nga Katonda yekisa. Ye kisa. Era akuwa obudde bwonna bw'oyinza okulowoozaako. Teyafaayo Sitaani. Era Lusifa bw'ayingira Bayibuli egamba nti n'amubuuza obadde wa ovaawa. Ng'amanyi Sitaani. Mu Lusifa gwe gwe mukyawa naye oli muntu we, yali mukozi we. Oba oli awo anaakyuka. Otegeera kye ngamba? Oba oli awo kati omwongere obudde nga bw'oba n'omwana n'afuuka ekizibu ne yeewaggula n'ava n'ewaka n'agenda. Naye nga bw'abasanga waliwo emmere n'ajja n'alya. Muwe emmere. Yazze naye yazze muyala muwe alye kubanga naye wange. Ekyo kituufu. Oyo ye taata kubanga tumuyita kitaffe ow'omuggulu. Kati taata. Now those are the attributes of God. Oba ezo zenkola oba ekyo kyali taata. Now nzija mbadde njala kugguka wali
kuyangu wao bwe naddukawo era tujja sija bitegeera nsaba tutambulemu kale taata sitaani bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bajja n'omusitaani nenakolaki waliwo ensonga lwaki sitaani yayawulwa ye n'awandiikibwako mu linnya lye nga sitaani tebamugase mu baana naye wabula ate yajja mu baana wabula bwe yajja Mukama n'amubuuza nti olabye ku muddu wange olabye ku muddu wange Yobu bw'obadde eyo abuuza sitaani yamubuuza nti ovaawo atya nva waggulu ne wansi I'm from up and forth nva kutambula nzira eno nzira eri mbadde neetolola ensi yonna bwe nyambuka bwe nzikirira ko Katonda nti ekitegeeza bw'obadde weetooloola nga ne ku nsi otuuseeyo nti omuddu wange otekukuba omulabyeko yo kanawo obulungi eno osobola okululaba kubanga ensi eno abantu baagala nnyo obwiino Katonda ne sitaani banyumya okusinziira ku lunyiriri awo tulabawo emboozi kankusomere sitaani gatulugunyiza nnyo banyumya otugenda tubonaabo okirabye ekintu ekyo sitaani omulimu gwatukozeko munene Yobu essuula emu okuva ku lunyiriri olw'omukaaga. And there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Yeah. And Satan, the accuser, also came among them. The Lord said to Satan, from where have you come? Kubanga sikusuubira okubeera onoovaawa oli kiki kaluteebereze yali atuuyani waye mubayibuli guli guno oteebereza namu kubanga olaba abadde ali up and down papa nsobola okulega owayovaawa olabika okooye oba ozze mu ofiisi nga sikusuubira owange ovaawa sikusuubira kubeera gindi because ekibuuzo kino kitutwala ebuziba wa intent y'ekibuuzo. You understand? Sitaani abuuza Katonda abuuza sitaani ovaawa nti mbaddemu. Where have you come? Then Satan answered the Lord, from roaming around on the earth and from walking around it. Nti nva kuzunga, nva kutambula ku nsi. Roaming, to roam is kuzunga. To walk kwe kutambula. To roam kuba kuzunga. Nva kuzunga ate nayogeranga na bwiino najja kunyumira. I'm from roaming around. Then the Lord said to the Lord said to Satan, have you considered and reflected on my servant Job? Olabye oteebereza ku muddu wange Yobu? You understand my point? Katonda alinayo abasumba bayobu. Yobu yatanatuuka mu baana be. Yobu ali ku nsi era akuuma amateeka ga Katonda. Yobu ali ku nsi era ayagala Katonda we. Yobu ali ku nsi era akolanga Katonda we bw'ayagala. Yobu ye kanisa. Yobu ye musumba. Atambula bulungi ne Katonda we. Ayagala bulungi Katonda we. Era akuuma amateeka ge. Byejogera bitegere bulungi ye Yobu. Ndi ku kibuuzo kyo kyenjagala kati nalero kiggusa wentuuse kati nkirina. Wentuuse kati olw'ekisa kya Katonda nakitegeera naye genda mu maaso.
Have you reflected on my servant Job? For there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God with reverence and abstains and turns away from evil. Yobu yali akola. Yobu yali musajja mulungi. Anti Bayibuli negambye nti a blameless toyina sobito yinza kumukwatako. Toyina wonyinza kumunenya. Yali mutuukirivu. Otegedde kati ekimwagaza kwegendereza Katonda. A blameless man. Abigamba sitaani. Katonda yenyumiriza mu musajja we. And upright man, one who fears God from reverence in brackets and abstains from sin and turns away from evil. Ebintu bino Yobu bye yali akola byasanyusa Katonda. Abibuulidde sitaani. Annyonnyola sitaani ava ku nsi ng'asobola okuddayo. Alinga amusoomooza nti gwe wagaana. Kyendaba. Alinga amusoomooza nti Yobu ono. Nedda. Atuukiridde nnyo. Nedda. Nze mba sitaani nkeerera ku Yobu. Nzikeera. Era ulirize era. Tugende kukola mwana nnyo. Ositegeera. Olw'ensonga. Lucifer ye yali asinga okwagalwa mu ggulu. Alaba Yobu. Nedda ye talaba. Wabula Katonda ayogera ku Yobu. Osanga Lucifer n'afuna amagezi. Ayawule ekibi n'ekirungi. Akyuke akomewo. Twogera Katonda taata. Amubuuliriramu Yobu. Exactly. Njogera ku taata ow'omuggulu. Otegera kye ŋŋamba. Gwe olina abaana. Ono bw'asobya. N'aba wakola obulungi ogamba ono asobezza kale olabye twamugulidde n'enkoko ti lwaki gwe mutuma agenda. You understand? Tomusoomooza naye oyagala kumulaga nti gukyuka otegedde ate nayogeranga naawe kubanga tegwoli muzadde. Njagala tudde emabega because ennyiriri zino ziwandiikibwa naye amakulu gali mabega wa nnyiriri. Nkufuna. Otegedde bulungi. Ekibuuzo kikulina. Ekibuuzo olw'ekisa kya Katonda tukirina bwe tuti n'omutukuvu. Ndabanga ekikunywezezza. Kaakati nzija. Olunyiriri olw'omwenda. Sitaani n'alyoka agamba Mukama. And then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Yobu atiira Katonda ku bwereere. Ngategeeza ki? Kugamba gwe kyogamba nti akwagala nnyo akufaako kyogamba abikolera bwereere talina kyafunamu kyogamba abikolera bwereere tewali nsonga. Ndi ku lwamwenda. Yes, that's for nothing. Olw'ekkumi. Have you not put a hedge of protection around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the works of his hands and conquered prosperity and happiness from him. Nedda kamaleyo olunyiriri luno nkunnyonnyole. And his possessions have increased in the land. Sitaani gwe kyogamba Yobu akutiira bwereere. Nganda bakufunamu. Sitaani alinga ayomba alinga yemulugunya. Kyeyandikoze kuba kufunamu. Exactly. Naye ate yeerabidde waggulu nti Katonda anoonya wayinza okumunenyeza amuggyeko olukomero lw'obukuumi. Tewali. You understand? Blameless. Katonda tawa bantu bintu bwa kusaba nnyo. Katonda wa abantu ebintu olw'ebikolwa byabwe. Nga musiiba mu kkanisa. Tinzija. Katonda takuwa kubanga wasabye n'okaaba. Wakuba wasiibyeyo. Exactly. Katonda awa Yobu obukuumi kubanga atambula bulungi. Akola by'ayagala. Yeegendereza obutasobya Katonda.
ne bw'omunoonyaako ensobi togiraba, tamala gaagera bigambo. Bw'amala okwegendereza obukuumi ne bujja, sitaani n'abulwa waayita. Byenjogedde babitegereka bulungi nnyo. Now sitaani asaba Yobu, thank you, Olunyiriro 11, but put forth your hand and now and positions here. Olunyiriro 11, but put forth your hand now and touch all that he has. He will surely curse you in your face. Sitaani agamba Katonda bw'oba olowooza nti akusinziza bwerere atuukiridde nnyo, byonna byonna by'omuwadde bimuggyeeko. olabe omutima gwa Yobu. Sina mutima gwe ajja kukolimira mu maaso go. He will curse you in your face. Sitaani ekyo kyakola nga kibi nnyo. Otegedde nti mubi nnyo, si mulungi n'akamu. Agamba Katonda muggyeko by'omuwa olabe. Ebyo byonna byonna olaba byakola, abikola kubanga obimuwadde. Gwe bimuggyeko olabe. Kati ngo tukyali ku mwana wo bano ababiri, ono agamba akugamba era akugondera kubanga omugulira engoyi. Lekerawo olabe. Gwe lekerawo omugulira engoyi olabe. Gwe lekerawo omutwalako out wali kakirigadde nizolabe. Otegera kino amusomooza kati akugamba gwe amwanira mutowe nti oyo gwe tomumanyi. Nze mutegeere obaanira oyo gwe bimuggyeko. Katonda n'akola atya? Olunyina bwe lukunyumidde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otegedde Katonda n'akola kubanda byada musajja mukyale agamba bimuggyeko olabe. Olabye ekigambo bwe kirina amaanyi, olabye naawe bw'onyumirwa, olabye bwe kitandisa okuzimba amakulu gy'oli. Kati oyagala n'okumanya ekiddako. Ekiddako nno kikino, Olunyiriro 12. Then the Lord said to Satan, behold, all that Job has is yours, is in your power. Do not put your hand on the man himself. Bible egamba nti, so Satan departed from the presence of God. Nedda bwe yamala okufuna kye yali ayagala n'adduka. Kanziremu tukusomere. Then tukomye wali ng'agamba nti muggyeko byonna, and will curse you to your face, right? Yes. Olunyiriro 12 lugamba. Then the Lord said to Satan, nti Katonda n'agamba Sitaani, behold, kale, all that Job has is in your hands, is in your power. Byonna byonna Yobu byalina mbikuwadde mu mukono gwo. Akozeemu bubi. Uliriza Sebo. Nzija. Omusajja wa Sitaani. Bible bweti bwegamba. But only do not put your hand on the man himself. Naye byalina ate. Byalina mbikuwadde biri mu mikono gyo. Naye ye togeza n'okoma ku mmeemeeyi. Gamba byonna mbikuwadde okuggyako ye. Tomukwatako. Kati Katonda kyategeeza nti ye ategeeza mwoyo gwe. Otegeera kingamba? Kubanga ye Katonda mwoyo. Twagala tugamba oba okay. Tuwalire discussion emabega. Nenga nti Katonda Bible kanti yatonda omuntu mu kifaananyi kye tukyogeredde wano, right? Yes. Ekitegeeza Katonda bw'aba mwoyo, omuntu gwe yatonda mwoyo. Tufunye. Kakati ye bw'agamba nti mukuwadde, naye nkuwadde bwe tokwata ku ye Katonda gwe abudu gwategeera, tategeera galubindizo, tategeera mutego gwa kiwalaata, ategeera mwoyo gwo. Bano abaana bagenda babigula obubina swi tabitegeera era akwewuunya okubanga oliwo otyo naye ng'ate omubiri ogukozesa kukwebaka kubweba akwewuunya. Nagamba omusajja ono omukazi ono ategeera atya ekitali kyamakulu kyawa amakulu obitegedde gw'oli mwoyo naye odidde omubiri odidde housing ogikozesa okwonoona ate gwe omutuufu ali mu ggwe ojja kunyanguyira
okutegeera kubanga bw'onootegeera okusalawo kujja kubajjo. Kakati bayibuli eyogera negamba nti bw'amala omuwa byonna nga netukoma ku mwoyo gwe, bayibuli egamba nti sitaani n'atambulirawo kyeyabadde ayagala. Agenda wa Yobu. Nzi kati nzira ku kibuuzo kyo, lwaki ekkanisa ziyita abantu bangi mu bisaawe ate abamu ne basaba ssente kubanga si bonna? Omusumba wange bamuyita Prophetess Emmanuel Agnes Avako, yakoze olukuŋŋaana e Busaana, ekisaawe nekikola bwekiti. Omukyala oyo muwulira erugogo eyatera okubaayo jjajja Rugogo gy'atuula. Yakoze olukuŋŋaana e Busaana nga lujjudde bwe luti, teyasaba yadde ekikulu. Lwaki? Kubanga ebiweebwayo nzija tutambulire mu sitole eno yennyini. Ekkanisa nzibu, ekkanisa nzibu nnyo, oba ekkanisa yafuuka nzibu. Ekkanisa ye nnyumba ya Katonda, era abaana ba Katonda bagenda mu nnyumba ya Katonda ne basaba, si bwe kiri? Bulungi nnyo. Kakati ennyumba ya Katonda n'abaana ba Katonda bagenda mu nnyumba ya Katonda nga bwe kyawandiikibwa nti ne Sitaani ajja. Sitaani yayingira ekkanisa. Kakati tulina abantu nga mazima baalimba nti baalokoka era ne balaba nga basobola okuzannyisa olulimi okusobola okufuna kye baagala. Olwo Sitaani azze mu lukuŋŋaana mwali nnyo n'okusinga ky'oyinza okulowooza. Ekkanisa yalumbibwa. Mwakitegedde ddi? Twakimanya dda. Kyova olaba nga abamu tukyayimiridde ku mazima ne tugaana okukola bye bakola. Naye nga temubasobola. Era ffe tubasobola. Naye nnyini kkanisa abasobola. Ekkanisa eno si yaffe. Ekkanisa waliwo omusajja yajja emyaka 2023 emabega, n'afa n'akomererwa ku musaalaba, n'ayiwa omusaayi gwe, n'agamba nti ŋŋenda kuzimba ekkanisa n'omusingi ogw'emagombe tekuli kiyinza. Kati ffenna tukola era tugoberera musajja oyo ye Mukama waffe Yesu. Eyazimba ekkanisa. Oyo yagamba okuzimba ekkanisa. N'emisingi gy'emagombe tegiri giyinza. Ffenna buli mulokole yenna, buli musumba yenna, tuli bakozi ba Mukama waffe Yesu. Ku ffenna tewali alina maanyi gagoba muzimu. Yesu yagoba muzimu. Ffenna tewali alina maanyi gasobola kuwonya yadde eriiso erikuluma nga ndiraba. Tonoddeko galubindi? Amaaso ne gakuna? Sigamanyi. Era bw'ova wano ng'essaala gy'ompadde galubindi zigenze nja kuba musanyufu. Kati nze sirina maanyi. Yesu yagadde. Ffe tukolera era kyobala tusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu ke yakkirira emagombe n'avaayo oluvannyuma lw'ennaku 3 nga mulamu, yajja n'obuyinza bwonna, yajja n'amaanyi gonna. Awo ewava we tugambira nti mu linnya lya Yesu omuzimu ne bwe gwakumalako emyaka 12 nga gwava ku jjajja wa jjajjawo ne gujja ku kasita guwulira erinnya lya Mukama waffe Yesu, bisimbe amasabo tugookya ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Si lwakuba tuli banene, si lwakuba tukuumwa emmundu tuwerekerwa ttanka ngenda kwokya sabundu. Naye okimanyi nti waliwo pasita abalina abakuumi. Nkiddamu olunyiriri olutegedde bulungi nnyo. Olunyiriri luddamu byonna. Owakuba onzinzezinze mu lunyiriri, naye mu butuufu bw'ebigambo ekiri ewammwe twandyagadde ffenna okulogoka, naye oluusi mututiisa. Good. Ekindeeta ku mikutu bwe giti, bwe nsoma olunyiriri luno, aludde oli musiraamu,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wali musiramu. Nasomera mu basiraamu emyaka egi. Walaba otya? Era nze bwe ntukugamba kati ndi mulokole n'okusomba ndi musumba. Tekukuba nyina bye nalaba. Oli mufunyo. Kubanga nalaba abantu batunula sayidi emu bwe bati. Hatunuleyo wajja okusaba ate okutunulera. Katonda bwe batunulera talaba. Tawulira. Waliwo sigino ezikwatira omuntu. Akati nze nyina ebintu bingi byendaba. Naye waba basikutegeera. Nyina bwe mbeera mu kibira ebintu binsobyeko. Kati nga nanga kulenya sigino nenkwatira ebintu bitabuse sikyalowooza. Kakati bwe nalaba ebyo naye ale sijja kunoonyanga sigino. Waliwo no gwe baŋŋamba wonna w'obeera kuwulira. Wonna w'oli. Katambule n'ono. Akukoza atya ebbanga limu? Ebintu ebimu bizibu byakunnyonnyola naye sejjusa. Ekibuuzo, wazaalibwa mu bulokole? Nali mu katuliki awedde emirimu. Nali mpeza emyaka 12 oba 12 awo 13 maze okusoma katikisimu. Nasoma katikisimu. Munange tumaze okusoma bagenda kutikira Sunday ejja kasitole nkajjukira bulungi nnyo. Byali biwembe ebiseera ebyo. Ebyabalokole? Njogera ku 9 mu... Era nga wali ekiwempe ogamba eyo kanisa y'abalokole? Njogera ku 9 mu 5, 9 mu 6, 9 mu 7. Ndowooza kubanga nali nga mupittu nali nva kuddika awo bwentyo 9 mu 5 ndowooza 9 mu 4 awo kiwempe nga kikwata akati ninga sibiyingirana nabo. Tuba tumaliriza bagenda kutikira ku Sunday. Omusomesa yatusomesa kali mwezi ng'abuuza tugenda kubatikira ku Sunday mwenna mufuna amasaka sakramento lino nti ani kumwe eyandyagadde okuva wano ng'omaze okusoma bwoti ogende mu kiwempe. It was a blasphemy. Muli bato? Randomly. Simanyi na kyava nembaliko omukono waggulu bwe. Bwemba nimbaladde enkumi. Linda damu ekibuuzo kimu. Ani kumwe omaze kali mwezi batutikira ku Sunday enkya. Paulo joga. Si kujoga. Abasajja bamaze okusomesa. Wali okozeke because kati now nina conscience. Osobola okumanya nti awadde kino kituufu. Wadde kino kyenjagala ate sisobola kikolera wano. Naye wali nali muto. Lwaki ndeese ekintu ekyo? Njagala kulaga nti Katonda alabika nze yammanya. Wawandika omukono? Njogera amazima nga ntya Katonda. Ng'otegeeza ki? Yabuuza naye yandyagadde ogenda mu biwe. Gwe mu buto bwe wali otegeeza ki? Yandyagadde. Okole ki? Ogende mu biwe. Okoleyo ki? Nze simanyi. Naye ogende mu kiwempe. Nze si wali okozeko ekintu nga si egwaki. With pulse, exactly. With pulse. You cannot explain why you did it. But you did it. Nanga oyo mumulaye nakale kusewansi yakuziza byaki amanyi mwami Abdu papa obulamu bulina amazima. There is the truth in life. Ebintu ebimu we don't want to share. Ebintu ebimu it is too true to be believed. You understand? Waliwo ebintu naawe byewakola nga bw'obinyonyola omuntu agamba tekisoboka. Nti wakikola otya ekyo? Nyina omwana gwe mmanyi yalaba enkoko zine broile ennene nga muto n'agamba nejja kuntuusa gye ndaga. Najja n'agituula ku bwati namulaba bwe nti n'atula bwati ku kikoko mukimutuule kimutwale awo wekyabo tekyava. Ye yali kati oyo bw'akunyonyola nti nakikola okusinziira ku gwe bw'omusanze ne bw'omulaba. You cannot believe. Nina ekibuuzo kimu. Actually, guts ze mulina ne vibe. Sometime njeewuunya. Era mukwano gwange yalokoka. We nali lulinga mumanyira we tutuula okunyumya. Nga tulina we twanyumyanga engeri gye twanyumyangamu. Bwe yakomawo ng'alokose nasooka nemanya agudde eddalu nesimwesembereza. Sikoweka. Naye bwe yajja n'annumba n'aŋŋamba nti papa omanyi nti
bangamba nawe wagambye nabwe eddalu naye nzize olaba oba nabwe eddalu muganda wange sibyogeraku ti abaaliŋŋambye netunywa mukumaliriza n'ambuuza naye gwe olaba ndi mulalu mutuufu ngaomusajja si mulalu naye the way he does things gats nengeri gyabikolamu mbigatta n'abali ku street ababuulira ku street omusajja omusanga ne bayibuli emu yokka alina amaanyi sibalabangako nga balya naye ngaomusajja alina amaanyi ali singa abajjaamu n'omalawo aweegi ababwatyo next day ogenda omusajja gwe wasanga ne bayibuli yekka alina akazindalo kapya ne microphone next day ogenda ng'enzagiweza ebiri abantu bano mubasasula mutya ensi erina concept ya designing ensi erina constitution yawandiika nga yemanyi nti buli muntu yenna ali mu nsi eyo ateekwa kukola nga ye bwe yasalawo. Now mukama waffe Yesu we yajja era ekimu ku byamukomereza kubanga yagaanye okuassociatinga ne concept yaabwe eyensi. Exactly. Yajja n'ekintu kirala teyakolamu bubyabo kisinzira w'okirabira wabagamba ogenda ebulyambwa oli olyambwa kati bw'oba oli embwa ogenda ebulyambwa olyambwa bwe bw'oba oli embwa bw'oli embwa ng'ekugonga obaza bananoddamu kukola ogirya ayiba tewomye kati okitegeeza nawe oba ogenda ku defyinga concept ye ekitegeeza nva ku mbwa otegera kingamba otegedde bulungi kakati ensi eno nzibu wabula ate nnyangu nnyo etya obuzibu bwayo buva wano erina standard zayo ze yawanika tefa ku mulema tefa kwa nanagira oteekwa kubiitinga standard yayo okusobola okuwa kyoyagala. For example ensi yemanyi nti oteekwa okulya breakfast n'olya lunch n'olya n'essaba bwekiri olanga bwogambye si bwe kiri gwetobirya waliwo abatabirya. Nina bwe ngenda mu kusiiba munnange ne mmala ewikisi zange nga sibirya wiiki bbiri okutandika n'enkya nyingira omwezi mulamba weebonereza kiki ebyo kati ate kujja kuba kusomesa kulala kati sifa osigala oli mulamu ate oli ojja kundaba nja kunoonya mu wiiki bbiri ndabe bw'ofaanana. okufaanana si kikulu ekikulu kusigala nga okyali mulamu. Omuntu yenna atasobola kukkiriza kufiirwa talina kyafuna. Kati ensi concept kijje gyerabaawo ombuuziza ekibuuzo ng'ogamba nti abalokole bakola batya ku switi kwe babeera feno tumanyi mwesasula tumanyi waliwo abali ku street awo oba ku paaka enkadde balina emizinayo system namba bateekawo n'ebibbo abantu bawa sente fe abali eno buli woolaba ekyo olabanga abantu bano bali ku street basasula ate bakola ne zino sente wenkubuuza musasula mutya padde musasula mutya naffe tujje tumanya. Ngenda kudda mu lunyiriro nasookeddeko bwe nvaawo nzire mu lunyiriro olulala Yobu essula emu twagisomye abaana ba Katonda bwe bajja ne Sitaani nakola odduka ebibuuzi kaba sidduka bagamba ne Sitaani kwali ku street enjiri oba ekkanisa namaliriza luli ekibuuzo kiri nga nkugamba nti ekkanisa yalumbibwa mubikkiriza ebyo. Bayibuli eyogera n'egamba nti bwe baali bagenda okusiga eŋŋano
omubi najja mu kiro n'asiga eŋŋana embi mu ŋŋana ennungi. Abaagenda okusiga, Yesu yali agenda lugero, abaagenda okusiga ne bagenda ne basiga eŋŋana embi. Bayibuli egamba nti laba ne balaba nga mu ŋŋana ennungi mukuliddemu embi. Bayibuli yogera negamba nti mukama waffe nti abakozi ne badduka eri mukama waabwe ne bamubuuza tugikuule, n'abagamba nti mugireke ekulire wamu n'ennungi, nti ekiseera bwe kinaatuuka ne tukungula tujja kuwewa. Bwe bawewa eŋŋana ennungi ekkirira wansi n'eyita mu katimba, embi n'esigala waggulu. Embi bw'esigala waggulu, Bayibuli egamba nti Yesu nagamba nti embi bw'esigala waggulu ejja kutwalibwa esuulibwe ku muliro eyokebwe. Twegamba obudde bujja tuuka, ekiseera kijja bwe tubanga tekinnatuuka kirinako katono. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abudduka nkubulire, Katonda si Pulezidenti Museveni nti osobola okumulimbalimba. Abantu bagenze mu State House ne baskiminga ebintu nalwebizinga. Waliwo nawulira yateekawo ebyuma biyamba abavubuka ne babisitoolinga ne bakola namu enkya ku makya ne wajja squad ng'ate ejjawo byuma avuga badala ku TV ate ebyuma babirese wano. Obeeyo gy'olaze akoleka sitole kamu naye tukyali ku mulamu. Omusajja mu kibuga mwe mwali ali Katwaba, ye kabaka w'e Katwaba, mwe yajja ssente bagamba mbiwulira buwulizi mbu muzeeyi ng'atambula agaa nti waliwo omusajja alina ebyuma nti bikola ebijiko bikola fuuko abikolera wano nti njagenda mulaba nga bategeka pulezidenti eki mbu sagala mukwata w'emusoga mbu nga omusajja agenda agula ebijiiko ebipya. Wuliriza, yakola agula fuuko empya. Pulezidenti bamuteeka ino ekyuma ekifulumiza factory eri alambula tinawe bikola naga kati deri ekyuma abaana ne baddira ebijiiko ne babiiza bati mu kyuma kyali kiseereza. Pulezidenti agamba yaya abantu bagezi sente ekyuma kikolera empoweringa manufacturer. So ye oyinza okuba mali ku mulimu omutuufu naye nga mulimu bali abasize ensiga embi. Kati kannyonnyola kino, Katonda omuyinza w'ebintu byonna Abaganda bamuyita Lisoddene, ffe tumuyita omuyinza w'ebintu byonna. Abasiraamu bagamba nti amanyi byonna, all knowing. Abamuyita asinga obuyinza wonna, most powerful. Kakati bwabanga amanyi byonna singa tebasobola kumulimba, tosobola kudde n'okola katembawo obikola kubanga amanyi byonna tosobola kumulimba. Oba kinyundo kitegedde abakulaba amanyi n'asaasira kakati tasaasira, akulaba n'akuwa obudde oba weekuba mu mutima. Kyusa enkolayo kubanga olunaku lujja nja kuyita okomewo. Natakola ku kabi konna. Akabi oyinza okuba tokalaba kubanga taddaawo ekibbo, naye bw'asolozaawo ekibbo omwana omusumaali gumufumise basabye emitwalo 4 ali kazindaalo wano, ali kazindaalo ali essimu evuze. Otegedde kati zino zabbye wano tezimuyambye. Magezi amatono agamba nti senga sibadde nazo omwana yandifudde. Ate amagezi amanyi yandibadde gakankole mazima
Katonda atangira omwana wange okufumitwa omusumaali. Yobu yakola bulungi n'atangirwa akabi konna okujja gy'ali. Naawe ekibuuzo ky'ombuuza, abantu bakola kasasiro kubanga sitaani yayingira bw'ayita abaana be naye yajja. Enjiri teyina interview, kuyitibwa kuva eri munda. Obuulira ekyo nga kikutuddemu. Naye sitaani yagenda okulaba ng'omuliro mungi, ebiseera by'ebiwempe ekintu kyagejja. Abaasooka baakivuma era naawe okimanyi bulungi nnyo. Ekiwempe nga kiswaza. Abasajja abaasooka ne babeera b'amazima. Ono Katonda atalya nguzi, atanywa kwete, ow'amazima, n'amanya ekigendererwa ky'abasajja bano abakoze amazima. Baagala kubuulira bantu mazima nti gyendi era mbalaba. Ne bye bakola bikyamu, babagamba bakyuke, bano bawe omuzindaalo, bano bawe sente bagule ettaka. Ekintu kyera kisa twagenda okuyingira 9/9/2000 ng'ekkanisa ekuze. Ebyali ebiwempe tebikyali biwempe. Makanisa mayitirivu. Sisitimu ekyuse. Abaali bavuma ne batta ku bigere. Bw'omujjukira olutalo olwali ku Kulokotawa wakati w'abalabye ekkubo n'abatabuliki. Yalinya mukulu wange. Bwe mugamba neze samulaba. Bwe mpulira saliwo. Tugenda ne tumanyi. Balabye ekkubo. Olutalo lwali lunene. Kye nalabako n'obutambi nsobola okumunoonya ne mbufuna. Olutalo olwali bwe luti. Muleete abalwadde ba siriimu. Ani agamba? Balabye ekkubo. Muleeteyo omulwadde wa siriimu. Seeka ayimirire wali amusabire awone. Bw'amulemwa nange musabire. Bwe naamusabira naawona, olwa Katonda wange yanaafuga wano. Omusajja omutabuliiki ng'ali ku ttiimu y'abatabuliiki ayinayo munne nga musiraamu. Nga mulwadde n'amuleeta. Esitole eyo. Ndi ku bwiino. Siri ku bwiino? Oli ku bwiino. Kakati okuba kiri nti ndi ku bwiino. Nga waliwo abalaba. Bajja kukumbulira. Oba gwe wemba wano ogenda okola research. Wambise ku bwiino. Okitegedde? Bwiino taba kungulu. Si bye bino buli muntu amanyi. Okitegedde. Kakati olutalo lwali lunene. Ekyo ne kiyulika. Ne bamanya Obusiraamu yayita mukwano gwe. Yali relative we. Yamuleeta. Olutalo ne lubeera Kulokotawa. Eswala ne zikaaba, entuba ne zikaaba, yirimu ne zikaaba, omwana yagaana okuwona. Basaba. Ebintu bye yatuuka bamuwa abasiraamu. Bamuteekaawo. Mumusooke mumusabire. Nammwe Katonda wamwawonye, owaffe awonya. Ate nga tannawonya. Anti ye enjiri gy'abuulira. Yesu alokola. Ate n'okuwonya awonya. Ne basabira omwana. Temujja kutulimba. Ani ayinza okuwonya? Ganye Yesu nze kwembuulira. Ate muleeta simanya Yesu, simanya mwana wa Katonda. Beefuula bategere nnyo Katonda ne bamanya n'okuzaala engeri gy'azaalamu. Posi nawe oli musiraamu solo. Olutalo ne lubeera awo. Kubanga olutalo lusobola okubeera olutalo lunene. Bamanya mwana wa Katonda. N'obabuuza mwe Katonda nga mumumanyi nnyo. N'okumutegeera mutandise okumutegeera. Nga mumanyi n'enkola gy'akolamu. Bino byogedde mukaana. Bakuwulira. Bwaba bampulira lyamuwulira. Now, lwaki enziza eyo? Njagala kulaga gye twava. Ddayo wali basabira omusajja. Yagaana abasiraamu baalonda dduwa n'agaana. Omulokole n'amusabira n'awonerawo. Tuli ku bwiino. Ngenda kinongerezaako. Nze wendi. Ngenda kuddamu nkuyite. Tomanyi nze nzekka ne kitange omumanyi. Ne waka mukyalo omanyiyo. Gwe nnyinza kubuulirawo.
tosobola okumanya okwesobola kuulako n'entaana bwe mba nafudde era osimulayo kubanga ne kukijja omanyiiko kinyinza kubulira yawona era nnyini mulwadde y'omu ku baasooka okulokoka omusiraamu. Allahu akbar kabiya yalokoka. Allahu akbar kabiya wallahi bilaita Allahi wallahi yalokoka. Hakati awo we waava kibayita enkyukakyuka. Aba ne batandika okumanya nti abantu bano baliko ekintu ekirala. Sitaani akuba mu buli nsonda yonna. Bayibuli yange gye nsoma emuyita omukalabakalaba. Omukalabakalaba mu Luganda kitegeeza omuntu omugezigezi muyaaye muyiiya. Bwakuyita wano n'oganda ng'ayita wano, wagira bati ng'ayita wano. Bayibuli emuyita omukalabakalaba era egamba nti mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota. Tegamba misota, sitaani kabonero ka musota oba akabonero ka sitaani musota. Mugezigezi is crafty. Ey'oluzungu eyita crafty. Ntegereka byenamba. Kakati yayitaawo babiwempe temukolagana nabo bayaaye lerere ekkanisa awo neeyitawo. Abantu balabye enkuŋŋaana ozimanyi weziriko oba toziriko waziraba ne ku YouTube kweziri zinoonya. Now bwe abantu bangi ne batandika okukyuka because abantu baagala amazima. Now bwe batandika okulaba amazima balema batambula mugamba bali mu biwempe nti naye muganda wange yali yalemala awonye bwe namutwala kati atambula. Mugamba bali mu biwempe naye nze nnyini nti ayogera alina siriimu abasajja abo bansabira naye mpona. Otegera kyeŋŋamba oba olumu waliwo n'akakundi akamanyi nti gundi yabufuna. Abamu bamumanyi mulema si katemba va ku kino ekyayingira mu kkanisa. Njogera ku kkanisa eri. Kwegamba mukkiriza nti mu kkanisa mwe mulimu abakyama batuufu mulimu n'abakulembeze. Yobu emu njiremu ngisome nagitegedde kakati bwe yayita abaana be ne bajja ne sitaani agibye bwajja alina kyayagala ayagala kwonoona. Akwata ku Yobu akuba abaana akuba bugagga amuvumaganya wonna amukuba amayute. Yobu avume Katonda. Ekigenda mu maaso kati sitaani yayingira mu kkanisa n'aleeta ababe bebafuga tebafuga tebasobola kutofuga babafuze buli we muli webali zulu oli omukubo ate nze sinalokuka kati baliwo tebaliwo tebafuga tebasobola kutofuga. Abudu omuntu yenna bw'akulimba tekitegeeza nti akuwangudde. Ekiseera kituuka n'omugwamu bwe wali omuto ku myaka 6 n'ogamba akasajja kandimbye emyaka gino. Abudu bwe wali omuto ku myaka 6 bagambanga bw'otuula ku ssiga ojja kumera ki gyogera nawe wakibuuka atuganaga lyokya nirikwokya ojja tuleetera ebizibu. naye omuntu amanya n'amanyi amazima. Obulimba bubaako ekiseera bwe kikola. It is just a period of time. What I'm saying, I've liked the explanation kubanga buli kimu okigusiza mu mbeera entuufu. Mu butuufu bw'ebigambo si mu bulokole mwokka ne mu busiraamu ne mu bukatuliki ne mu baani buli omu mubaamu omuntu ne bagamba gundi yavudde ku mulamwa ekyo kyakola tekiriiyo. Naye abalokole nja kwogera bwenti nti Mukama level gy'abataddeko nti most times kino ngenda kyogera kuba nabwe benvu kigambo
nze mpangalira nnyo mu bantu abalokole buli wobeera bwoti obeerawo ng'olabawo abalokole at least bwe bataba half nga babasingako percentage or are you getting me naye gye mukomye okukuŋŋaanya gye mukomye n'abaana ba sitani gye bakomye okujja naye ate bo bakola damage y'amaanyi okusinga abatuufu batiikirira nnyo ne bakola ebintu ebiri visible nnyo okusinga abatuufu. Mugenda kikola mutya? Papa, olw'ekisa kya Katonda tuzze. Olw'ekisa kya Katonda omulimbo omulala guzze. Are you sure? Olw'ekisa kya Katonda nzikakkana wansi w'ekisa kya Katonda omulimbo omulala guzze. Utandika ddi? Olaba ekintu ekiri mu byobufuzi. Muzeeyi genda tufune omulala. Mumukira mu byobufuzi. There is a change of God from the spiritual side. Reshuffle. There is a change of God. Kati bano kasasiro gwe bakola. Bali bakitaffe tebasobola kubakombatinga. Manyi lwaki? They're using the social media platforms. Omutiki gwa bano abakola kasasiro bakozesa platforms zino. Bajjajjaffe ne bakitaffe ab'omwoyo n'okuzitya bazitya. Bwe baba baziriko temanyi nazikozesa. They cannot combat. Bayibuli yange gye nsoma eyogera negamba titosobola kukwata mwenge mupya n'okuteeka mu kisawo ekikadde. You understand? Abaganda balina olugero luganda nti embwa enkadde teyiga bukodyo. Something like that, right? Now, if the generation has changed, kitegeeza abantu bano balimba mulembe gwaffe. Gwebazanyiddemu. Tuyinza kusanga abasajja bano bakola katemba nga bali mu myaka ab'emyaka enkaaga. Yes. Ekitegeeza bali mulembe gwange. Now I'm called to serve. Kati bwe siikole kye nteekwa kukola kitegeeza omulembe gwange nja kuba ngwiye. Ndi wano. Watandise. Tuli wano. Abasajja bano bakozesa platforms zino. Abasajja bakikola. Ne batujja. Bafuna musente. We are not looking for money. We want to put the generation straight. Abanoonya sente, it is okay. O problem nti omulembe gwaffe tegusomeseddwa kati tegumanyi wabula gulina omuwaatwa munda mu gwo. Kati abasajja bano bakozesa vacuum eri mu bavubuka bano eri mu bantu bano ne bagiteekamu nonsense. Ate bali vulnerable, abamu bali stuck, abamu bali beaten, bawamanta banoonya solution. Balowooza nti buli ajja mu linnya lya Mukama ajjidde ku lwa Mukama. Linnya ya Yesu. Bayibuli eyogera negamba nti bangi balijja nga boogera mu linnya lyange naye nga si bange. N'olw'ensonga eyo Pastor Michael essaawa eno njagala ali eyo tubuuliza abali eyo twogera nga twagala mumanye information era bwe mambuza ekibuuzo wano mbambuuliza oluusi baganda bange abali abatakoze eki abatasobodde buuza naye osobola okukola comments zo osobola obuuza ekibuuzo kyo osobola otuwabula osobola otuwa ne topic n'ebibuuzo bye twogedemu n'otubuuza ekibuuzo ekirala ekinatulidinga okuwa answer n'ekibuuzo ekisembayo kiri kimu naye nakiri tekiwedde kiri nze olina kiwambuuzizza balokole ajjaawo n'abeeraawo n'abuulira enjiri dakiika 10 essaawa nnamba ngena obula bafunye emizindaalo egy'okubiri ekyo saakizimba n'oŋŋamba kikoneko modoleeta wange kikoneko wambuuza n'oŋŋamba vibe ngeri waggulu. Yes, I knew you before getting saved. That you know. Yeah, I know. You actually didn't know. You understood. Yes. Are you saying the way you are now is the way you are the There has been some tremendous change. That is what I'm talking about. In my life. Mujawa vibe. Katonda kwetuweereza
akyusa. Bikola by'abatume essuula emu, essuula esooka olunyiriri olw'ekumi. Then the disciples turned to Jerusalem from the mountain called Olive, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. When they entered the city, they went upstairs in the upper room, where they were staying. Definitely, that is Peter, John, the brother of James, Manya, Nathan, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zelote. All these were one mind and one purpose, were continually devoting themselves to prayer. But they were not making impact because they were still with the master. Era Yesu bamala okubagibwako n'agenda. Bo ne bagenda ne beeyawo. Kubanga era avaawo yabagamba nti temugeza ne mufuluma, temugeza ne mugenda mu bantu, kubanga mwenga mmwe temusobola. Kyali ategeeza. Yabagamba temugeza ne mugenda. Musooke mugende mweyawo. Mbaweerezo paka omwoyo omutukuvu bw'anaabakkako. Abasajja bano baali batiitiizi. Nkirabirako. Abasajja bano omu ku bo yeegana Mukama waffe Yesu ng'ali wali. N'olwo yabadde naye mubadde kimwe abalalu bano nze sinabo. Ali wali Mukama we bamusibye bakuba embooko amwegaana. Akabulira akalaga nti baali batiitiizi. Yesu bwe bamukwata abayinza bonna beerera bonna ne basaasaana. Tebaalwana. Ekitegeeza baali bana. Yesu ne bamuteeka ku musalaba tewali muyigirizo yalabikako. Olinga agamba ebiseera bino wali obudeko omuntu gwe banoonya ndi gundi bamunoonya. Njagala kudda mu kibuuzo newoba omanyi waani bakuza sinamulaba kisinziira embeera waliyo abantu nga bagumu nagamba nze mulabi mumunoonyezaaki tobamanyi mbamanyi mumunoonyezaaki mumwagazaaki mweraani muvere wano mugende. Waliyo abasibwa omutima. Kakati abasajja bano njagala kukulaga ekibuuzo ky'ombuuzizza. Baali banafu, baali tebalina kye basobola kukola, era nga balinga bwe mumanyi. Olunyiriri luli wansi wano. During the time when Jesus began with the baptism, Mukama olunyiriri luzuka okuba wano bwe wati wano. Lugamba ki? Lugamba bwe luti. Nowadays we stood among brothers and sisters, believers, okay? Kakati olunyiriri lugamba bwe luti. Baagenda ne beeyawula. Ne bagenda waggulu. Bwe beesibira mu kisenge, Bayibuli nga bwegambye nti ne bakuŋŋaana nga bali bumu, nga bali mu kusaba, nga basaba Katonda. Era Bayibuli eyogera n'egamba, Purpose we are continuing devoting themselves to prayer nga basaba. Now, one of these days, Peter stood up among brothers and sisters, and about the 100. So the men who had accompanied us during our time that the Lord Jesus spent with us, beginning with the baptism of John, and one of these men must be witnesses of. Njagala kunoonya bukakafu anti tuli ku wino. Nga bagamba kisoko otunonye nga tuli on the same page. Okay. Bwe beeyawula ne banoonya Katonda. Bwe baasaba Bayibuli gye nsoma eyogera n'egamba nti Omwoyo Omutukuvu najja n'abakkako ng'ennimi ez'omuliro n'ezigwa ku buli mutwe gwa muntu yali mu kifo ekyo. Era abantu abo Bayibuli eyogera n'egamba nti bwe baamala okugwako ennimi ezo
ne bafuluma mu Yerusalemu. Bikola abatume tugende noza mu ssula ya 2. Egamba etya? Sorry, because senga badde nyina Bible wana kyali badde kinyanguyira naye ndi ku Bible ndi ya simu. Bible ya simu. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly a sound came from heaven like a rushing violent wind, and it filled the whole house where they were sitting. There appeared of them tongues resembling fire, which were being distributed, and they rested on each of one of them. You understand? On different tongues. And the Spirit was giving them the ability to speak out clearly and appropriately. Now, there were Jews living in Jerusalem, devoted and God-fearing men from every nation under the heaven. Tuli ku bwiino abantu baagala bwiino ebikolwa by'abatume. Onoonya gye mujja Bible. Njagala kukuwa bwiino. Nze sinyumya biboozi. Nze sagala kunyumya mboozi. Njagala njogera ekintu nga kirinako obukakafu. Kubanga siyogera naawe nsomesa ggwanga. Kubanga waliwo abalina ekibuuzo kubanga gwangambye obuuliza balala kati nyina abantu benjagala okusomesa. Awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka, bonna baali wamu ku kifo kimu. Amangu ago okuuma ne kuba mu ggulu n'empewo ewuuma ey'amaanyi ne kujjuza ennyumba. Ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Mutukuvu, ne batanula okwogera ennimi endala nga Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Olunyi olutono mbadde nnoonye. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abava mu buli ggwanga ery'abantu wansi w'eggulu. Okuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi olw'ewaabwe. Maki bategeeza? Nze siri Muganda. Gw'oli Muteeso, oli Muganda. Kakugatte Muganda n'oli Muganda. Waliwo Abateeso awo. Waliwo Abalugwala awo. Waliwo Abasamya awo. Waliwo Abazungu awo. Waliwo Abayonaani awo. Kati Bayibuli eno egamba nti ne abantu abaali mu kintu kiri mu kifo kiri, ennimi ziri bwe zaabagwako, bo ne batandika okwogera nga bwe njogera Oluganda. Buli omu mu lulimi lwe. Kati ate buli muntu mu lulimi lwe n'ategeera. Buli muntu muki? Waliwo buli muntu yali awo n'ategeera munne kye yali agamba. Buli muntu naye nga si lulimi lwe. Njogedde Luganda, Omuteeso n'ategeera nga simuvuunudde. Omusamya n'ategeera nga simuvuunudde. Kyekyaliwo okukuuma bwe bakuwulira bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kyasaamirira
njagala nnyo bwe tusoma ennyiriri amaaso gwati gw'oyinaana mukama yakuwa njagala okuba akafaananyi nga wabaddewo okuwuuma wali ekyalo kino kyonna kyonna nekijja nekyokuna kubanga ffenna okuwuuma tukuwulidde. You understand? Ffenna ne tujja naye ffenna tuli baggwanga limu. Bayibuli kitegeeza abeegendereza okuva mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo ne kubaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne baasaamirira kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Otegeera kiŋŋamba? ne baawukanira ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya era kikiffe buli muntu awulira olulimi lwaffe gye tuzaalibwa. Otegeera kiŋŋamba? Abapaazi bamenya ennimi ezaalibwa. Naawe njala kuddamu kibuuzo kyo. Lwaki abalokole bano bajja nga basaaga? Omuyimbi omu yayimba obuyimba nti bajja nakaveera. Bajja nga abasaaga munnaye atandika okugera ebintu nga atalina makulu. Gwe wennyini omwami namukwano gwe omuyita mulalu, naye omulalu essaawa alabika atandise okukola amakulu gy'oli, alabika nga kati musobola okula ku mmeeza ne muteesa. Abasajja bano baalinga balalu, baali banafu nkuwadde background yaabwe ate nga naawe okimanyi. Abasajja bano bwe baamala okweyawula ne bagenda ne babeerako bokka nga bwe bakkiriziganya nti ffenna tubadde tugoberera Yesu era tubadde bagoberezi ba Mukama waffe atuggiddwako, naye atugambye twambuke. Waliwo amaanyi amalala ensi eno getasobola kutegeera. Omwo gwe bayita Omwoyo Omutukuvu eyagwa ku bano gwe gubatuulako, yagwa ku buli asazeewo okulokoka n'okuweereza. Muganda wange ali eyo, tetugenda sukkawo wano, tuli ku bwiino. Webale tulaba, webale tuwagira. Sigala ng'olaba, sigala ng'osubscribinga, osharinga. Mbadde ne Pastor Michael Sebusiibula abantu baffe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Njagala osabire essaala egi ng'omaliriza ey'omuntu gwe wakyawa ennyo, omusabire essaala genda mu maaso. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nvuunama wansi w'ekisa kya Katonda. Omutimbagano guno tebagugula ssente. Eno twogera ku mpewo. Empewo tebagigula ssente. Bangi balwana okukola ekintu kino naye bakyalemeddwa okukotola. Nze neebaza Katonda nti ampadde omukisa okujja okwogera n'amawanga, okujja okwogera n'abantu okuva mu buli nsonda. Nvuunama wansi w'ekisa kya Katonda. Muganda wange naye sinze nze kaabulira enjiri mu baganda be naye bona talina bwe yayise. Kyegezaako okunnyonnyola. Katonda yatuyambye, yanyambye n'ankonekitinga ku ggwe n'entula mu mutima munda nange omusajja onateekwa okujja. So neebaza Katonda ankoledde ebyekisa. Amannya abampita Mugenyi Michael, nalokoka nno nina musumba. Nsumba ekkanisa bagiyita Restoration of the Church of Christ Ministries, etuula Bujuuko. Tuli awo tulingidde omwaka ogwokuna tuweereza tukola. Omusumba wange bamuyita Prophetess Emmanuel Agnes avako, ali Lugogaawo. Oyo ansumbidde emyaka 10 ankozeemu omulimu. Bino byonna bye tuwogera ne bye tusomesa ne bye tunnyonnyola tetwafubutuka mu mpuku. Tulina bwe twatuuzibwa ne tusomesebwa ne tubuulirwa amazima ne tusomesebwa ekituufu ekyokola. Kyetuva tuli abamalirivu okukombaatinga omubi mu buli mbeera yonna. Neeyanziza ababaddeko abanaabeerako
n'abadde bagoberera. Katonda omuyinza w'ebintu byonna abawa omukisa. Era message eno gyongereyo naawe obeere ng'obuulidde enjiri. Ebigambo biyinza okuba si bibyo naye amaanyi g'oteekamu ge gago. Era ekigendererwa kyekyo ky'okoze Katonda kyajja okusasula. Katonda omusumba omulungi abasumbe, abawolereze, abawa omukisa. Bye mukola afe okulaba oba alwane oba abakolere biveemu bulungi. Mubeere n'eddata, mubeere n'obulamu, muleme kufa kugenda mu geyeena. Mukyuse amakubo gammwe, twetereeze, tugende mu ggulu, tugende mu kwesimba. Ensi enyiga, engeri gy'ova ku nsi ng'obadde mu geyeena y'ensi, ate n'odda eri nga baatezeyo ennyanja nayo giri, kubanga yo gyeri. N'abasiraamu bo bagikkiriza, n'abakatuliki bakkiriza, waliyo geyeena n'eggulu. So tukole butuufu, tubeere beegendereza nga Yobu, tukuume amateeka ga Katonda, atuwa omukisa, kubanga bw'okola ebibi ng'akuwa omukisa. N'olw'ensonga Bayibuli egalaga 10 ku nsi na 10 mu ggulu, 10 kyange nkitandise, naawe kusabidde okitandike. Abawa omukisa Mukama. Oŋŋambye kusabira omuntu gwewakyawa. Naye nze nnyina omuntu gwe nakyawa. Tolina kuyombako naye. Okuyomba kikiza nti mwakukyaye. Ogamba abasonyiwa bonna bakunyiiza. No. Papa, mu bulamu bwe tukula tukyusa endowooza. Nze obulamu bwe ntambuddemu sisanyusizza bonna. Definitely. Now, bwe manya nti sisanyusizza bonna, kiba kitegeeza ate nange nina byenkosezza. Nkufuna. Kyo kimu. Ekyokubiri, papa oli muntu nga nze. Bwe nkunyiigira kubanga wanvumye nze sivuma. Kituufu. You understand my point? Kati nsobola okunyiiga naye tesobola okukira. Sabira abanyiiga. Sabira abanyiiga. Omusumba omwesigwa tukweyanziza. Bayibuli eyogera n'egamba nti gwe wekka bwe tubeera mu ggwe naawe n'obeera mu ffe olwo tuba tujja kubala ebibala. Omusumba omulungi eri buli ali ku mukutu guno, eri buli ali ku mutimbagano guno, nsabye otuule mu ye asobole okubala ekibala eky'obulungi, ne bw'aba ng'anyiiziddwa aleme kuwalana, ne bw'aba ng'anyiize nnyo aleme kunyiigira balala, aleme kukisussaawo. Nsabye otuyambe, otugyemu, otunyige, otugyemu omukyuzi gwetuteeka okuvaamu, tubeere omunnyo. Era buli muntu yenna ng'alina omuzimu gw'obusungu nga ye anyiiga n'awala n'ebitamukwatako, oyo gwe nsabidde omusisinkane, kubanga gwe wekka gw'osobola okukola ebisukkulumya okutegeera kw'abaana b'abantu. Gwe wekka gw'osobola okukwata mu mutima gw'omuntu munda. Ng'erabire mulimu eyogera n'egamba nti emitima gy'abakabaka gyonna giri mu ngalo zo. Ssebo nsabye osisinkane omukazi oyo, osisinkane omusajja oyo, omutegeeze nti naawe wamwagala bwagazi, era omutegeeze nti okusonyiwa kyawa Katonda. Nkwebaziza kubanga kyawandiikibwa nti bwe mugezanga ne musaba mukkirizenga nti muweereddwa, era kyawandiikibwa nti buli kye munaasabanga mu linnya lyange kiribaweebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. Nze mwesabidde abantu bonna bonna baleka bagamba nti amiina. Amiina. Bannange tubasiibula, sigala ng'osharinga, commentinga. Bye bye.